حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل السلام والتسليمات أفضل الصلاة والتسليمات عليه. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا القاسم سيد البشر إمام الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرونجي أبا قروة سمي القرآن بالقرآن. يتبع القرآن ekigambo ekiyitibwa Quran. Quran yatumibwa erinnya lya Quran olw'ensonga nti erina kusoma mu maka, erina kusoma omusiraamu mupya, erina kusoma ekiseera kyonna, erina okubanga a solution to each and everything. It is the Quran. Quran ekyolaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala rabbukum eyakutonda n'akussa mu nsi ng'amanyi nti ekintu kyakoze ye kennyini biyadaish ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala biyadi sharif ye kennyini Allah n'akwetondera n'akwebumbira ye kennyini n'akussaamu obuwaya na buli kamu konna n'akussaamu omusaayi n'entambula yaagwo n'ebitundu ebyenkizo ekibayita ekintu kibadde manufactured oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala product eyo n'agisaako manuscript, n'agisaako kamanyo, n'agisaako manuscript ekisobola okunnyonnyola n'okuyamba omuntu ono okutambula obulungi, ekisobola okuzzaawo omuntu ono, ekisobola okulongoosa embeera n'obulamu bw'omuntu ono, ekisobola okuzzaamu amaanyi n'okwongera ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala biyassa omubiri gw'omwana Adamu, ekisobola okubizzamu n'obikola okubitereeza nga ogenze mu garage otegedde ne baddamu ne batereeza ne baddamu ne bakola ki, ekisobola okubyosaayoza eyitibwa al-Quran. kullama taqra al-Quran lyosoma Quran ebivaamu mu mubiri gwo ebadde byekutte clots mu mubiri gwo zivaamu, right? Brain tumor ezandibadde zijja ezibadde zisandikiriza okujja nga tezina kuzimba tumor ezo zonna zivaamu naki na Quran. min al-mu'jizat al-Quran kwekola buli kimu kyonna ekiri mustahil ekiri impossible okubanga kibeera possible. Ekyo talowoozaako Quran ekifuula nga kyansonga ngenda okulaba nga al-kull yataajabun, buli omu nga obwongo bwebuuza kino kituuseewo kitya, kaifa hadha wa kaifa naye intamassaktum bil Quran, singa mwekwata ku Quran, watadaawu amradakum bil Quran, nemwejanjaba ne Quran, nemwerongoosa ebyenfuna byammwe ne Quran. Maadha yaqulu lakum al-Quran, Quran bagamba ki mu byenfuna? Bagamba wa aqimu ssala wa atu zaka, tegedde innama sadaqatu lilfuqara. Ezo aya Allah tazissa mu Quran just for hasb, wabula zissibwawo nga lyeddagala mu byenfuna. Omuntu ono product ya Allah gyeyassa muno mu nsi n'agikola Allah nga tayagala erabe ennaku, singa neeba egenze bulungi ne guidelines n'ebigibuuliriddwa ne Quran huwa
jambusiŋŋaana product eyo eyitibwa muntu eri mu nsi muno tegenda funa clashinga, tegenda masannyalaze yagenda gikuba teyajja giyitamu. Obitegerekise nti TV ng'eno wogiraba, right? Ogisaawo nosaawo TV amasannyalaze ne gagiyitamu ng'otaddewo bubi, otaplacinze mu socket oba amasannyalaze mangi oba otadde ku ki ku 3 phase n'ebirala bingi, otaddeko amasannyalaze negadda mu mbeera tolina alusi geetaaga konvaata nga taddewo konvaata gagenda giyitamu. Bwe bulamu bwaffe bwetuwangalira mu muntu waati waali ne sisitimu ye ne byonna byakola. Waliwo ebituyitamu, waliwo amasannyalaze agatuyitamu, waliwo ebikuba right along the way, naye byonna bitererezebwa na Quran. Weebeera byanfuna ayuha alfadil mukwano wange omulungi bigenda terera na Quran. Waqimu ssala wa atu zaka, ekaba nti zaka tazkiya egenda kuyamba kulongoosa tegeti tuhuratun egenda kuyamba kulongoosa maali na kulongoosa kifuba kyo na kulongoosa musaayigo na kulongoosa mubiri gwo gwe ne bukeerenkeera watafir min kulli hadha noddukamu ebyo byonna n'obulungi bwonna bwe tutayogeddeeko noba nga obudduka. Aka nti ebisibyagala nze ninze revenue osigala omuntu nga badde agenda kuwa zaka naga naye ate revenue seeka mala kukiryalinga nga lwaki mungu omusembyayo tegeti buli oteeka Allah subhanahu wa ta'ala buli kaseera nga yasembayo naawe agenda kusembyayo ebibyo naawe ensonga zijja kuba wezityo. Qur'an etugamba ki? Waqimu ssala, omala okuyimirizaawo essala. Hasib nafsaka, nyimiridde ntya ku zaka, right? Osadde essala ozisaala naye hal tuaddi zaka, abaffe zaka ogiwa. Ebyo nno bikulu nnyo omuntu okuba nga abitegeera. Addaita zaka wa Allah omuwadde ebivunaanyizibwa by'ekitiibwa Allah obimuwadde, emaali ogijjeemu omugabo gw'ekitiibwa Allah tagenda zikwata kuzirya la bal yuridu minkum taqwa, naye nga mu zaka omwo mwe muli sisitimu erongoosa. Ye Allah asaamu amaanyi ag'enjawulo, zaka etambulyako amaanyi. Gwe kasolete nniya kibagamba nti innama al a'malu binniyati, gwe enniya kyowiridde nkikino zaka, amaanyi ga zaka agamaanyi Allah ge yassa ku zaka gegakka negakola omulimu gwago mu kulongoosa emaali, negakola omulimu gwako mu kulongoosa omubiri n'omusaayi, negakola omulimu gwako mu kulongoosa family, kubanga zaka te ku makugo wekaagiwadde n'omusaayi gwo na bonna, kubanga zaka ezinga byonna tegedde mwonna abalina akakwate ku mbeera weeki oba buli ebbanga lyomalanga oganya okuwa zaka wekotogedde wekka. Innawaita bisadaqa, singa okwata n'owaayo saddaaka just nti esaddaakire gundi saddaakire mayambala saddaakidde makumbi amina makumbi maama omulungi nattabi mungu akusaasira byako obulungi nti n'osaddaakira gw'osaddaakidde amaanyi aga saddaaka ago Allah ge yassa mu saddaaka gegakka ne gakola omulimu ku ggwe ne galongoosa ne gassaawo wiqayat ejiji abadde agenda okufuna ekibambulira, abadde agenda okufuna ebinene weebiki wenulanga bitwala sente nga tobifunye. Abantu batukuba bangi mu nsi muno, ebitukuba bingi mu nsi muno, ebitukosa bingi mu nsi muno, naye nga byonna ekisobola okututaasa zaka. Nga olaba obulamu bw'omuntu nti ebikooya bingi, otambula mu musana okoowa, otambula ennyo okoowa, oweebaka ennyo okoowa, oli nnyo okoowa, olowooza byonna byewandibadde okoowa nti byonna bino byamakulu ni byonna bikooya, olima okoowa, wokola ennyo okoowa and a lot, naye kyekikurefreshinga nekikuzaamu ki agenze n'anaabako, byonna biyambako ndozakula amaanyi agali mu kunaaba agenze n'awummulako, right? Is just seated there atuddeko butuuzaawo just kurelaxingamu kunarelaxinga
omulala n'agalamira gatuyibase omulala neyeebaka naddamu to rebuild. Ogenda mulengera oyo agenze n'akola abadde breaking the down, abadde agala kulwala, abadde kyasobola kukola mulimu gonna when somebody refreshes himself, tegedde n'agenda for refreshing, tegedde neyeetereza, ogenda omulengera nga Allah subhanahu wa ta'ala muzizaamu. Mukunaaba mulimu ekirongoosa, mulimu ekirungo, mukunaaba mulimu amaanyi ag'enjawulo agakola ki agalongoosa, mukunaaba mulimu okukakkana, then mukuwummulamu, then mukurelaxinga ne mukwebaka n'ebisigadde. Wabitegerekesa bannange, ngenjogera ebyo biyinza okuba nga biyinza okulema omuntu okubitegeera, naye nsaba tubitegeere bulungi. Nolwekyo na byonna Allah bye yatuwa okukola ne bye yatugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa byonna Allah abissaako amaanyi ag'enjawulo. Mungu subhanahu wa ta'ala gayisizaamu okugera kwe ne kutuukako gwebyo ne bituuka. Kola kino Allah akuwe kino. Gondera abakadde, mugondera abakadde. Wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nakuwa nabudde ki tegedde imma yablughanna ahaduhuma al-kibar. Mutayimu eyo nga batuuse mu kaseera akaki ak'obukulu, nga batuuse imma omu yekka waameka tegedde oba bombi au kilahuma fala takul lahuma uffin, togeza n'obakayuukira tayimu eyo gye bakwetaagiramu. Qur'an ejja ng'ekwadressinga byonna ebibadde bigenda okukuba mu nsi muno. Qur'an gondera abakadde, bayise bulungi, tobaboggolera, tobakayuukira, olabe ensi eno weenaakumenya. Ka bintu ebitambula bulungi, abakadde bakusabira bulungi, boogera bulungi, amaanyi tassa maanyi nnyo mufuna ssente, bakadde. Amaanyi Allah ge yassa ku bakadde, Allah ge yassa mu ggondera abakadde weegali mangi. Allah ebirungo bye yassaamu ebirongoosa obulamu bwaffe n'embeera zaffe bikasoba ng'enniya yaggondera bakadde kulongoosa al ihsani ilayhima. Laba awudde bwe bakwetaagiramu ddala, Mungu bagambire ddala n'abussaako n'abussa mu kotis ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bombi okusingira ddala nga batuuse mu myaka egy'obukulu, omu ku bo oba bombi, togeza n'obakayuukira, togeza n'ogamba munyiye bakwetaagawo. Beetaaga buyambi bwo, beetaaga gwe basitula, beetaaga balongoosa, bayinza okuba tebakyasobola kugenda mu manju. Mu tayimu eyo mwe muli amaanyi ag'enjawulo, mwe muli obuwanguzi, mwe muli ebitiibwa, mwe muli okusitulwa n'okusumulwa, mwe muli Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okuyisiza ebyo biri nga bitagulukuka. Abitegerekese awo kasaba bakuwa ijaaza kimala, kasaba ravin kimala, mukadde asiimye mwana wange nsiimye, Allah Mwenyezi Mungu akola ebyo byonna, ekyo kyokka kiwedde. Olaba okolera bukolezi muntu just wa bulijjo, olinga takyakukosola nakukonako, n'osingana muntu nga kitonde Allah yakikola naye nga Allah yakissaako embeera nekisiima Allah subhanahu wa ta'ala, n'asiima n'akussako protection forever and nobody can hurt, nobody can harm you. Nakuwa nga buli kyokwatako oti kitambula, just nga kivudde mu kantu katono nnyo kulongoosa eri omuntu al-muhtaj. Ebyo na Qur'an ebitusomesa. Ne hadhihi al-ayyam, ennaku zino obuzibu obuliwo, tukola twezimba fekka. We are building a capitalistic nation. Abantu mefaako nzekka, buli omu yefaako yekka, nembeeraawo mu community, nembeeraawo nga muwangala nemba mukola mwenna, nolaba nga oli agula obunankani byekka alya yekka, n'agula ekindazi kyalya yekka, n'agula ekitumbula alya yekka, nolaba nga buli omu alya yekka. Omwoyo gw'okusharinga,
omwoyo gw'okuyambagana, omwoyo gw'okufa ku bannaffe, omwoyo gw'ogamba nti gundi naye talina kyakulya, let me extend my hand towards that person. Okulanga abantu bakyabikola olwaleero, kyokulaba tugaaba nnyo newankubadde tukola nnyo, nesente ezibanga nyingi tuzikaaba. Right now omuntu buli omu yenna akaaba sente teziriwo, naye gwe okimanyi nti Uganda okuba kwewola ntwewola sente mpitirivu neziyingira wano ziraga luddawa? Yes, question yourself, ziraga luddawa? Olulanga sente ziyingidde kuba twewola tuzeewoze okuba kukuŋŋaanya emisolo, tukuŋŋaanyiza emisolo nga mingi nebitalina kugibwamu musolo, bijibwako omusolo, banagenda kujja ku nagisi. Mungu atase ya Rabbi. I repeat, banagenda kujja watenda kujibwako najasa nga bakujjako nagisi, bakujjako omusolo. Buli kamu konna musolo n'oguwa emirundi 2, 3, 4, 5. Ogwa wano novaawo, n'ogwano anything kyonna musolo. Naye era tukaaba sente. Gundi ya isha ngesiya kulwanyisa musolo. Kukaaba sente. Lwaki? Temuli blessed. Temuli blessings. Amaanyi ag'omukisa tegaliimu. Baraka ezo Allah tazisizaamu. Tugenda kaba wetyo. Esente solo tamu zegwanga ino for 50 years or 100 years weziri wano n'olwaleero. Tuzzemu kwewola. Obuuza oli abasajja bakikolanga batya baamini. Nga teri nsi emuwa buyambi, talina weyewola, n'ensi n'etambula n'agireka nti talina wadde ebbanja. N'akola kyonna nakiri yabikolanga atya? Yali blessed. Yalinako amaanyi ag'enjawulo ag'omukisa nga buli kimu kyonna Allah kyakola akisaamu ki. N'abantu abaawangalya mu kaseera ako balina okwekkusa, baali bayamba, baali basaddaaka, baali bakwata ku bantu baabwe. Allah byayagala byonna nekibafuula abasajja batajjagiri, abasajja mafuta mingi, abasajja abagagga, buli omu wonna ye baayitanga. Olwaleero gabanga bakolanga magendo, right now genda gwokola amagendo labo bona ogagga walyamu. Wekabanga batunanga mafuta, yes gendo labo gatundu olwaleero. Naye buli kye baatundanga, buli kye baakolanga nga buli omu yenna kyakola kyonna kiri mu sente nga buli omu afuna, naye nga tewali inflation. Oba bitegerekisa ebyo? Quran ejjanga solution pa ensonga zonna eri spherical, ensonga zonna eza addressinga. If you talk about economy, abantu bongo bonala punya economy, we wali omusaayi awo, abantu na buli omu punya economy awo wali omusaayi. Nolekyo nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi, era Allah abeerenga atusiima ffenna. Mikwana abalungi, ab'ebitiibwa mwenna, abalungi mwenna, abaku lutimbe gaggadde lwa Salam TV, mudde ku Quran, musome Quran, muwulirize Quran. Every nsonga yonna refer to this book. Refer to this book. Nina abantu abasiramu se mu Bungereza ennaku zino mbadde mpolowinga nga ensonga zaabwe amaanyi gonna okusiramuka baakujja ku Quran. Nebatunuulira kino kati gadi nze nali evangelist, nali kino nali kola wende, naye bwe nazza okusoma ondi emu kwemu kulanga nfuna guidance. Olwaleero obulamu bwange Mungu abukyusiza, olwaleero Katonda wange ampadde kino na kino. Wazaaliddwa mu Busiraamu toli guided, azaaliddwa mu Busiraamu okaaba, ozaaliddwa mu Busiraamu oyagala kugenda kusamira, ozaaliddwa mu Busiraamu oyagala kugenda mu bapastors, ozaaliddwa mu Busiraamu toyekakasa na kyoliko, ozaaliddwa mu Busiraamu Quran n'okugisikira wagisikira y'abajongo togiina, naye olemeddwa okuba nga obitegeera. Bikula Quran gisome, tekyetaagisa kusoma yonna gikwata gimalayo. Tandika n'ekyo ky'osobodde, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukutaasa era ajja kukuyamba. Nsaba ekitiibwa Allah abawe obitegeera era abawe ebigambo ebyo mbeere nga obitegeera. Mikono gyaffe abalungi, economy Quran kikulu. Economy yaffe tereera tulina kudda ku Quran. Tegedde ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba
egambye ekyo Quran. Allah akkiriza okusuubulagana, yes, ne mu busuubuzi n'agaana riba. Mu kuyambako ono gw'olabye ali mu mabanja n'omuwa katambaala kano kasente si nnyingi, wekaba ka 2,000 tokamuguza 1,000. Waba taziina kati tomugamba ojja kumpa 1,000 kati nkubanja 8 kuba ka 2,000. Tegeti ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. Naye abantu balina bakola compound interest gwe tusuubuliramu olwaleero. You help somebody okuva mu kizibu ng'ate nkya oyita eno byonna nakuyamba gy'okukolerera n'ofuna amagoba time 3 just naye ng'ate ekikulu kya byonna ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah ayaga tuyambagane, tegeti tuyambagane mu busuubuzi, tuyambagane mu bulungi, tuyambagane obusuubuzi tubujje mu riba. taawanu ala albirri wattaqwa wa taawanu ala alithmi wal udwan. Tuyambagana ku bulungi, tusuubulagana bulungi, mazima, bwenkanya, bituufu, halaali, temulimu bubbi, riba tumuveeko. Tugeze newegatta n'oli kubanga ebyo byonna biveewo. Kyokka ate ffe betwagala nfuniramuwa, everyone nfuniramuwa. Buli omu yenna nfuniramuwa. Mikwana abalungi nfuniramuwa oyo at times takola. Yamba bw'oyambye Allah naawe ajja kukutaasa. Naye bangi nnyo abagaba sente nga tekuliko riba, Allah n'abasumulula. Naye bangi nnyo abagumiikiriza bannaabwe ng'amaze obbawa sente, Mungu n'abakwatirako. Quran yatugamba kuyamba ku bantu so si kubasuula. Yatugamba kubayamba kukusuubula so si bawa riba. Naye olwaleero buli business riba. Lwaki temugenda kaaba? Satabukun mugenda kaaba, mugenda kujula maziga gegoka ila an tatakhallasu until munadduka misinde nimuva ku riba. Naye in massattum mimma mulemedde ku riba falan tuflihu. Newona otibamu emyaka 5 togenda kweyagala. Ino mukago omugwe mbadde ensi emwegomba naga nti mwana muto naye Allah amuwadde, Allah amusumulidde. Mwana muto Allah amuwadde kino azimba kino yaza juzi nga mugamba ogende Makka nagaseka amabanja gandi mbulago. Seka amabanja gandi mbulago gati nzikiza ogende Makka nga amabanja sente sina nzina zisobola okukwata kunyama amabanja gandi mbulago. Nambuulira ensonga ne mugamba nti Mungu akutaase ya Rabbi, nnyo lwaki oyingira mu riba? Nagaseka tusobola kola bizinesi katugenze mu riba. Bizinesi zonna zigenda na riba. Nimugamba naye bangi nnyo abagaggawadde tebalina mu riba, n'abafudde nga tebalina mu riba, natali basiraamu bafudde nga tebalina adde ssente mu mabanka. Nimugamba kafulu okutwala abantu, sijja kwogera mannya g'abantu kambaleke, naye abantu bangi riba. Bagaggawadde abamu nga tebali mu riba. Agaseeka ali sina wenjebeera akadha watu yagamba saba Allah tubitegere ebigambo ebyo. Nakyo riba kibi, riba tumwewale yaleeta endwadde, kafuru okweta stress, okulemesa okulya alsa nezijja, okubeera nga weeraliikira pressure nejja, nogenda mu anxiety, nobera mu depression and a lot. Nokusikako ebintu bino babitwala abaana tebagenda kweyagala. Ninga solution was provided, the guidance was provided, ne manuscript Allah ajja kusaako. Allah akumanyi nnyo kyovulaba yakusaako n'agamba ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. Akumanyi nnyo
nti tuyinza kubeera nga tusuubudde yes naye obulyazaamaanya riba bubbi buyaayo bulimba byonna kweyagaliza riba n'abigaana wafatahta linafsik hatha albab nogulawo omulyango ogwo gwe wenyini wagugulawo lima fatahta hatha albab lwaki wagugulawo wakad arifta nga nawe okimanyi nti anna allah harama allah yaguziiza waaglaqa n'agusibira ddala naye ate gwe nomenya pafulu ne padle nomenya n'ennyondo nogaa nti nze njagala riba alana tabuki mukaba ekonome naye nga ate mwe mutaamala mu umuli riba mungu byagganye bireke socially allah yatugaana azina tukaba endwadde olwaleero nye zonna ziyisidde ku bwensi ebirwadde bizze bingi nebyonna biyitidde ku bwensi kyokka quran ya adressinga dda wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila tusemberanga obwensi togeza n'obusemberera don't come near zina kikola kyabuwemu kibi nnyo kuba bbi nnyo likutwalira ddala mu kuzikirira togeza allahu akbar walillahi lhamd wala taqrabu zina wabitegerekese bannange innahu kana fahishatan wasaa sabila kikola kibi ebigendo kivaamu byonna bibi abagendo kivaamu bajja kuba babi outcomes zijja kuba mbi obyogenda okuyitamu bijja kuba bibi agalwadde yagenda kuvaamu ogenda kutyobola naye quran byonna yabigaana allah yassa quran kutumalira yassa quran kutugaidinga yassa quran kuuma nsa zaffe nandyo zaffe yassa quran kutukuumanga abantu yassa quran kutubikkirira yassa quran tutaasa ndwadde yassa quran rabbuna kutwagala allah atusize quran tugisome wetunaaba tumaze ogisoma tujja kubanga tuli tuti newetutambulye wonna nga wali wati titugenda kubula nsaba ekitiibwa allah atuwa ebigambo byobitegeera birimu abantu bangi okutegerekeka nensaba allah atuwa obitegeera ebigambo ebyo allahumma amin eyitibwa quran olwokuba nti erina okusoma eyitibwa quran olwokuba nti buli kaseera konna erina okusoma repetitively right ekolanga rifaalo anoonya tafsiri anoonya anything anoonya inquiry anoonya asoma okusinza katonda asoma okubeera protected tegedi ndisoma ayatul kursi to be protected from any evil from anything right ansoma ayatul kursi agambe nti ayatul kursi 36 tula sana zisome ng'otuddeawo muzino ennaku zino ezisooka zino eza muharram ebanungi nnyo okusoma lunaku olusooka naye kati twayise alinazisoma ayatul kursi emirundi 36 biniya neniya ngaoyagala allah kuyisa nakugondeza bulamu mwaka guno gwonna allah ajja kutaasa shaitan ajja kutaasa ki just solution weeri oyagala bugagga soma oyagala bugagga waaka buli kiro tekwateko quran ojja kulaba obulamu butambula zuka quran ekwadresa okuzukako ekiro neweenenya mu maaso ga allah degeti وبالأسئال هم يستغفرون ibawogerako abantu ab'enjawulo abagenda okwesima abali obulungi abagaggawala bwe babeera ngaobudde bwakaseera kaddaaku yastagfirun allah ebyayise mu musana bingi netusaba otusonyiwe allah tutubonereza olwobyeyo tetwakoze allah totumma olwebyo byetwakoze allah totujja mu nsi muno nga tuli oli mu nyiivu gye tuli tegeti tukusaba ekitiibwa allah waffe wabil ashar hum yastagfirun tegeti
obudde bw'ekiro obudde obwo obwaddaako kaseera ako babeera mu kwerenya mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba omuntu amanyidde okuyimuka obudde bw'ekiro yataghayyar hayata, obulamu bwe bukyuka. Naye maanyi kyagaliwaawo weewuunya tasal nafsak nga buli lwenza okka obudde obw'ekiro olunaku lutambula malidaadi saana. Bwemalako ewiiki nga ogenda olangu sibula kyakulya, bwemalako omwezi obulamu bwonna bweweerawo saafi. Nina kusoma sikyasaala kino ndowooza ebintu kyeva binkwata nza okukada enzira mala nenzirawo kyeva olaba ebintu biganya otambula n'asaala Allah n'ata. Kiki ekyo Allah kyeyassa? Mulimu ekyenjawulo Allah kyeyassa, ekirungo amaanyi ag'enjawulo Allah gassa mu kaseera ako. Akwagala oyimuka obudde obw'ekiro akigambye n'akisako n'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ajja kusomesa fadl salatu al-layl, salatu at-tahajjud, salatu al-qiyam, salatu al-witr. Arsala ilayka ar-rasul, nakusindikira omubaka liyuallimaka al-fadl, obulungi bw'ebyo bw'akaseera ako n'akaseera ako, hatta tajid osiŋŋaane obulungi bw'ebiseera. Laba Allah wassa mu Qur'an naga nti alayra wallayli suratu layli. Tegede Allah n'agissa essula namba nase essula namba suratu layli nga addressinga budde bwa kiro nekulaga value y'obudde obw'ekiro. Tasobola kukirayira bulayizi waakyo ng'obudde bukutti budde bwa kiro ekisigala nga kiri awo tekirina mu makulu la kisoboka. Era abayagala onoonye fadl al-layal, obulungi bw'obudde obw'ekiro, najja n'akulaga nti mu budde obw'ekiro mwe muli Laylatul Qadr, najja n'akulaga byonna ebiyita mu budde obw'ekiro. Wallayli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Tegedde inna sa'yakum la shatta, ebikulu nnyo. Inna sa'yakum la shatta, byonna buli omu alafuubana ku lulwe vaya ibada then vaya okufunayo maisha. Buli omu atambula wo nakwata ino nakwata kino, buli omu lulwe. Buli omu ayina Allah wamugabirira, buli omu Allah akola ki? Naye raba Allah era azzaako morality. Fa amma man ata wattaqa, buli ofuna yamba, buli ofuna kola ki? Ebyo Allah byayagala. Mu budde obw'ekiro okoze, budde obw'ekiro omusabye, ozukuse ku makya, obudde bwakedde ogenze n'okola, omwami n'omusajja bonna buli omu alafuubana kubeera mulungi muno mu nsi. Buli omu ageza okwadressinga bizibu bye eri Allah we, n'owanika emikono n'owanika n'osaba Katonda wange. Tegedde inna sa'yakum la shatta. Tafsiri ziri nzivuneza mirundi ebiri. Vaya ibada, kulafuubana kwammwe, kusala kwammwe, kusiiba kwammwe, era byonna ebyo. Then ne vaya okufuna maisha, buli omu alina okukola. Kivula abakyala bakola olwaleero, buli omu naafuna kuva dda kadiman nabo baowninga something. Khadija ali mukyala mukozi, to mention but a few, n'abala bangi. Alright, inna sa'yakum la shatta. Buli omu agenda kukwata lino lirye, agenze mu kibanda agende, agenze wano. Naye Allah biki by'abyagala? Sigala ng'olina morals, sigala ne morality, sigala ne iman, sigala ng'okyali ne manuscript eyitibwa Qur'an ng'egaidinga. Agambye eki? Fa amma man a'ta wattaqa. Onookwata n'ofunyika ofunyeeyo muntu oyo ezo z'okoze eki? N'okwata n'ofunayo n'osaddaakako ng'okikoze Katonda wange mu butuufu nze nkusiima. Kubeera cautious ne creator. You are cautious with your Allah subhanahu wa ta'ala. You are cautious with your Lord. Zino aya zituwa how to live. Zino aya zitujjamu olwa capitalism. Zino aya zitujjamu gamba nti nze nfa ku baana bange.
no aya zitujja mu lanze nva kufa bere yange only tombulya birala zino aya zitujjamu kubanga ndyanzekka zino aya zitusaamu embeera n'abantu baagalize bulinagaliza ensi balance ejja kubaawo bulinakendeeza amaanyi gaki ono omuwadde nonafunye omusadde akidde amaanyi g'ensaalwa fitinange n'abadde okutusako obulabe bwonna bagenda kendeeza obulabe bajja kendeeza amalogo oba bijja viirawo ddala omubitegedde ebyo nti abantu bajja kubba mu lusukulu abagenda okukuuma emmaali eyo bano bobasaddaakira bobuuzaako bosaddaakira bobagamba nti mbawadde matooke mbawadde ku mwogo bagenda okukuuma emmaali yo nga nobody agenda kugezaako kukola ki ne baana bateeseeyo ku malwa ne baana bateeseeyo kujja kubba somebody will come and give you a signal again nti baagala kubba bategedde watunze gologi fa amma man ata wattaqa eyo Qur'an etuwa guidance bino byetambulya bya bulijjo n'ezisulo zisoma bulijjo mbagambe byembagamba olwaleero njagala nyo tubitunuulye mu ango endala Qur'an ntogirowooza nga gwe just kusaayira mu busaalizi no it's beyond that si kusaaza amuli kyekyokka si kusaaza langiri kyekyokka no esigala etambuza obulamu bwange esigala empa guidance esigala empa ekyokukola esigala endagira kino nakiri fa amma man ata wattaqa yakedde obudde bwekiro n'asaala wabil ashari hum yastaghfirun ne bukeera obw'emisana agenda n'akola n'amaliriza bombi omusajja n'omukyala batambudde right bamaze okusaala bamaze okusinza Allah waabwe basome ku Qur'an yolunaku hizbul yawm bagenze balafuubanye mu sayidi zombi bonna bakola sayidi ya ibada bakola ne sayidi eno bakola muhijja twabaddemu ngolina abachajja n'abakyala yes inna sa'yakum la shatta temusobola kwenkanankana mukulafuubana temusobola kwenkanankana mu maanyi temusobola onaafuna bibye n'onaafuna bibye onasaamu kino n'onasaamu kino right ono oyinza okubanga bwongo nga onasaamu maanyi n'atuyana naye ngaobwongako osowa amaanyi amangi inna sa'yakum la shatta amma man ata wattaqa kyofunye kwatako waayo eri Allah siima gwegambako ngamba kuyamba ono oli nkikoze ku lwa Allah enniya kikulu Allah wajja okussa that hand Allah wajja okussa that power right Allah wajja okussa ebyo byotalaba the unseen bantu babuuze naye byono bitambula nga tebamanyi lwaki bitambula وصدق بالحسنى لبا الله بيغامبا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الله اكبر ولله الحمد mujja bulungi ate ngoyagala kulongoosa ojja muntu yozo nga Daudi yali ali muntu yoze agala wegate kulongoosa Allah agambye eki fasanu yassiruhu lil yusra buli mukimu kigenda kubeera nga kiri smooth kitambula maridadi sana barabara malembo everyone is going to smile ogenda smilinga bigenda tambula lwaki olwokuba nti okoze Allah byakwetaaza kanno nnyo kofunye you share it with others you share some knowledge with others wholeheartedly so sigamba nti olinamu omutima nga gwa bunanfuusi no alright you wish others good kibagamba Allah tosobola kubeera mukkiriza until nabbi yagamba nti tosobola kubeera mukkiriza nti oyagaliza muganda ukyagaliza omwoyo gwo ebyo bikulu nnyo ebyo byebinyula aya zadise zinyula aya zino وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى wakulembeza inna sa'yakum la shatta temusobola kwenkanankana buli mwakoze yes naye olengera nga muno omusinzeeko just extend your hand of help alright sadaka zaka n'ebisigadde then yamba ombera gy'osobodde okuyambamu yamba abantu buyamba bakadde buyamba baganda buyamba kubasenga yamba kwani kwoli yamba kubanaku abali yamba kumulirwana lwaki oli yasula nga talidde nyenga gwomunyiriza empuuta kawoka empuuta kuba nekuba nyindo z'abaneiba nekuba kawoka ki ogenda okulaba nga
bali bonna basula bonna bambi benyamidde naye singa okwata n'owaayo nga kyonoonya kulongoosa ate ng'ojja walungi alright byosaddakamu birungi fasanuyassiruhu lil yusra obulamu bugenda kubanga bwangu nnyo buli kimu kyokwatako baraka. Abdurrahman ibn Auf n'abasigadde wano webali bangi nga bitambula. Watasal nafsak nyoyo yali aki ababba bubbi bano zalya za muhoozi bano za gavumenti nga si za muhoozi. Not everyone gwolengera nga ali successful njala za muhoozi ali za Museveni. No way. Ni muhoozi naye mwavu ne Museveni naye mwavu alina baasaba. Obitegerekesi there are a lot of people here who do work nga tebalinamu influence ya muntu n'omu. Laba kagambye akasembayo maliza wa mama mbakila wastaghina n'agaana okuwaayo economy egenda kufa kwaso n'ogaana okulongosa economy yo. Nagambye Quran eyitibwa Quran lwakuba tugina okubanga buli kaseera tukola reference ku yo. It's a referral book. Alright. Wakadhaba bil husna ebirungi Allah byamuwadde n'agamba nti nze nange ogaana okusiima Allah nogaana okuwaayo obulungi nange ogaana okuyamba ku bantu nange nabyekolera ezo sente zange. Fasanuyassiruhu lil usra tugenda kukoma kweyo. Subhanallah. Fasanuyassiruhu lil usra Mungu agenda kukwata mwaki. We shall continue crying. Fende tugenda kusigala nga tukaaba. Abagagga olwairo bakaaba nga bakaaba nyenge ekituufu akimanyi talina kukaaba. Ogenda sigala nga okaaba ojja kukaaba tayimu ojja tutuuka okaaba ebyaddala nga ne sente ziriwo. Saba Allah bobitegeere tayimu ogenda tutuuka okaaba ebyaddala nga sente ziriwo. Quran tugisome as a guidance, tugisome nga tulifali nga tugisome mu mbeera yonna. Wama yughni anhu maaluhu idha taradda. Banyo okuva mu nsi nga ne sente oziraba tetukyazirinawo. Okuva muno mu nsi tobalaba sijja mentioning amannya gaabwe ni azif tebalina ku sente n'abalaba badde muno mu nsi olwairo oboogerako kannahum ngolinga maamala ku hadhihi dunya kabalinga abatayawangala ku nsi. Tolinda maziga ago. Ngenze mu office Tawakkal Travels kuwandiika bagenda mu hijja. Tuwandiika bahijja omwaka ogujja inshallah taala. Twayingidde omwezi gwa Muharram buli mwaka mupya 2046. Nakyo mpandiika bahijja mpandiika aba umra ya August September mpandiika aba Rabi'ul Awwal mpandiika bonna aba December tugenze mu office Tawakkal Travels. Saba Allah akunsimire era akumpeera obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي